wabaluse wakasate tuntu yaleero mu katale ka St. Bali ku Ddembe akamanyiddwa ng'owino omuliro oguvudde ku masannyalaze wekutte obuyumba. Omusasi waffe watuukidde nga abasuubuzi beekozemu omulimu ne baguzikiza nga bakozesa amazzi ekigutangidde okusaasaanira ebitundu ebirala. Ebiwaya ng'ebyo babikola bubi, mita biri wamu bingi, bwe bikwata omulundi ogwo. Betwogeddeko nabo bagamba nti obwedda bagubuuka bubuusa okufuluma. Okutaasibwa omuliro guno tetumanyi oba bali abakoseddwa naye nga babuuse nga buusa okuva wansi. Netufubutuka era engoye tukomyewo obukomi ne tuzijjawo. Kayumba kale kakutte omuliro ne bakola okusoboka ne bazikiza n'amazzi okusobola okukendeeza ku muliro ogwo. Abazinyamooto beekebeza ekifo era geeti ezimu ezingira kalala eziggaddwa okumala ekiseera nga tewali akkirizibwa kuyingira. Abakulira mu kifo kino beekokodde engeri amasannyalaze gye gaayungibwamu mu katale nga kye kibatadde mu katyabaga nga bagamba nti omuliro gutandikiddewo baagayungira era ebyuma byonna ebyakozesebwa ne waya biyidde. Babawayalinga amasannyalaze batuyambe waya ezo bazikendezeeko nyingi nnyo amasannyalaze balebyako ne bagafuutika nga tebalaba waya zijjudde. Abavunaanyizibwa ku masannyalaze mu Owino baggyeyo waya ne mita ezisiridde. Bakira ayogera bino ng'abasuubuzi bamukyomera olw'okulwawo okutuuka nga waliwo n'abaagadde okukubagana nga poliisi ebataasizza. William Buyondo yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.